Bano baga nti wadde kooti enakawa yalagira ababalirize babaliyire bye baafiirwa. Kati tugenda kuteekayo petition mu parliament. Mukyala Kagina bamuyite buyisi ajja tunnyonnyole lwaki tayagala kusasula bantu b'emiti. Namu ssente n'abapangisa baagaana okumpa ssente nga bagamba ennyumba ebagenda yawo. Omwami bamuyitanga Jaaka ye yapima ennyumba yange. Nampa n'empapula nzirina wano nti nja kufuna ssente. Naye bwe natuuka okufuna ssente bannange nalaba nga abakwasa kaadi. Abayunula bazze bongezayo okubasasula nga tekimanyiddwa obanga ssente baazirya. Tuyagala era tugenda twagala ssente zaffe ab'Emityana nga nze ndi wakati waabwe Yunula etusasule ssente zaffe. Abantu bafiiridde ku luguudo, abalala bagudde mu myala, abalala bagudde mu ki, ennyumba zizibba mu sizigudde ku ttaka. Myala gyonna gikulukutira muli. So Pulezidenti Museveni wajja Emityana otugamba abantu bakuwa akaluwa kafuna naye kavanga bakuwa akaluwa lowooza ngako ku bantu b'Emityana kutuwa ssente zaffe. Tuli bubi tuyambe. Kumpi n'ennyumba yange n'ennyumba yange yonna neyatika bampa ssente. Ate ne bajja bakola ensobi ne bagamba nti gulawo akawunti bagenda kumpa ssente. Negulawo akawunti kasooka nkigulawo akawunti kakati emyezi gy'eto buli kumpi emyezi 6 tibampa ssente. Bagamba nti n'okugenda mu palamenti kinaayambako okuwaliriza abayunula bannyonnyole lwaki tebaagala kubasasula ssente. Tugenda Emityana tugenda wa ndi lunaku olukiiko luligindi ne tugenda kifuka ssente tetuyina kyetufunamu. Za poloti zakatundu kange tebasalako. Bulungi nnyo naye tuli bangi kati yasale magezi batuwe ssente zaffe. Kino kyetugenda kyetumulazeeko wano kitono naye kijja kyajja okulaba nti kingi tujja kweyongera ku kusteepu eddako eno bwegaana. Okusinziira ku mpapula bano baali baakusasulwa mu Juni ne bongezaayo mu August nga na buli kati tebasasulwanga. Tukitegeddeko nti abamu ku babanja ssente zino baafa ate abandi tebalina we babeera so nga abalala babanoonya lwa mabanja ge baalya okusobola okusenguka nga bayisaawo oluguudo.